spectators mu government ziri endali zaaliwo nga tulaba ebibi byonna ebiriwo ne tujja ne tulwana nze olaba nze nali mu UPM tewali mu UPM era aliyo ambassador mukwano gwange nze nali mu UPM President Museveni bwe yajja wano bwe bamala kumubba akalulo bota akabyemu 8 byaba UPM nadduka n'agenda mu nsiko n'agenda n'alwana n'atuuka wano nga ne 10-point program bwe nazisoma bwenti nengamba nti kino kyonnyini nze kyembadde nduubirira ate kyembadde nsuubira Mukama yebaziwe nenvayo n'amaanyi gange gonna n'okwagala kwange kwonna ne energy yange yonna nenyembracing this 10-point program era nze njagala kubula bannayuganda bampuliriza nze oba naive baki anti nali sibangawo politician akoze nti ali awali politician nze era nalowooza nti bwe twamala kuwamba eggwanga lino nemanya nti okuva olwaleero never again will Uganda has to go back to war. Nemanya nti never again will a government has to change through a gun. Nze muri nemanyira nti kiwedde kuva lwaleero tugenda kuzimba Uganda ejja kubanga democracy nga bwe yali ne President Museveni ngagamba nti democracy is not in a form nga byogera nyo nagamba bana abazungu abagamba democracy sikulonda ng'okubya akalulo nedda. Democracy has got to be in a form, in substance, not a form. Ebeere ddala nga omwami Lukyamuz bw'abadde akugamba power ebeere mu bantu bagikozese. Elections is a process. Abantu gye basalirawo nti power tugiwono ate bweba process etandise teri agifuga bwe balina okugidrivinga bamanye nti tugenda akalulu kaweereza ono ng'amateeka kwegali ag'okulonda buli kimu kwekiri bagenze mubibina bye baagala kubanga buli omu agenda wayagala aveeyo olunaku lw'okulonda bagende bakole campaign olunaku lw'okulonda ajja alonda omuntu we nga bw'ayagala. Owulidde ate nga waliwo bwenkana nga bwenkana ono candidate asibwa bamuyisa ng'olingo gwe batyo naye kaakati nze kisingayo okunduma n'enkaba n'okukaaba saali mu Uganda muno sirabangako situation efaanana ng'eno eri mu Uganda wano ey'abantu bayinza kugenda emusana ne bakuba abantu amasasi emusana abantu ne bafa 54 people emirambo ne bagyerabira life ne continuing. Nalisirabangako candidate nga bw'aba agenza okunoonya akalulu nga abamagye be basookayo bamukuma wali ku rally be basookawo ne bamutia gas ne bakuba abantu ne babata olwaliro mbadde wakinga TV ekyo kanse senokse bano simanyo bakyagulanyo yali kalangala bakwata abantu bateeka ku birongenzi kula omupoliisi akutaka wana akatwa kawara kabadde kenkana bwe kati nakakwata bwatu wabadde agenda kukatuusa ku loole oba ate kiki kyayerabidde n'akatta kugamba arabe ate kiri nekadduka nekekweka pyu era tebakalabye naye baze ngamba naye akaana kano naye nsekamu kugamba bw'otasekamu enza nakufa bufi naye kugamba nze njagala kukubuulira tombuuza preparedness y'okulonda mpozi nze kuno si kulonda nze luno nduyita ki lutalo tuli mu lutalo olutalo lwaki tuli mu lutalo sikiraba lwaki twandisanye kubeera mu lutalo tekyetaagisa siraba kutya kuno kwenkana kuti bwe kuti sikyetaagisa n'ogamba nti poliisi yonna kati bagijjeewo abantu ababadde bali eri Somali balwana entalo bana bamanyiriddwa okulwana kubanga kankubulese babamagye police is supposed to keep the by'abantu amagye gali supposed to protecting eggwanga from external aggression
kakati go gamanyiro kurwana garwanise bali abagenda kubarwanyisa kakati bwogaleta nti gakuma abantu kigaino okukola taino kuba gabarwanyise n'olwekyo nze amusore nze ndaba nza Karuru mu theory je kali kajja kubawo tukagendamu olaba era tuli baana candidates tuli wano naye okugamba nti ddala abana Uganda bagenda mu Karuru kulonda ngu balonda abakulembeze ngu democracy ate ngu bakoze choice sigiraba nkwenga example ejimu nzo ndaba ngenda kwesimba Karuru akabakadi ateke waisedde olutalo akabakadi nzi mba ngenda kulwana espouse the cause for the bakadi bulijjo nze ndwana naye ekirungi my weapon is my mouth ate beerwana tekuba bali so nawe okkiriza erwana protect kakati nze Akarura kunkubulire kati bana abanyayuganda ne bwobuuza wana abanyayuganda nono bana bali wano nange wano mwategedde nti ku bantu bataano abakulembera abakadde bebagala mu parliament mwategedde nti babiri bali already opposed mwakitegedde teryakimanyi naye wetwogerera wano babiri already members of parliament unopposed kwebali ojja kugamba balondeddwa batya ekikubatana bagenda mu parliament already bayingidde dda kubanga bali unopposed one from the western region another from the eastern region kakati ngeza kukulaga bungamba nti abantu besalirawo baani kakati ababadde balonda obukiiko bwonna obugenda kutulonda babulonda bulinga mu secret yo neryoko teryamanyi nti babulonda teryamanya agenda kulonda kujja koyo we bagenda kulonda noyo anamulonda beboka abamanyi kati is that elections ate ng'ogenda kukulembera ng'orepresentinga nze nganze genda kurepresentinga bakadde b'omu Uganda yonna abasajja n'abakazi naye ekikolebwa wano kati omanyi bwe nali nsomesa abana Uganda omanyi nakolako constitution bwotulaba wano ffenna twali mu constitution ate nze nali commissioner nga neetooloola Uganda yonna nagamba nga abantu constitution kitegeeza omusinge gw'okuzimbawo eggwanga naye mbagamba nti omanyi omusinge kati tetuguyina twalina omusinge gwali gukoleddwa naye Katobote bwe yajja n'agumenya n'olwekyo ekizimbe tekiyinza kuzimbwako Uganda naye mbagamba nti omulala omusinge Yamin bwe yajja naleka omusinge wali najja n'azimba wano ka temporary gundi Uganda n'agizimba wano wa temporary ng'omusinge guli aguvuddeko kakati njagala ekyo kukikomyawo wano twazimba omusinge gwa Uganda nga bw'obusomye wali netuguteekawo tuzimbeko Uganda netutandika netuzimba naye bwe twatuuka somewhere mu makati nga tuzimba Uganda waliwo abatagala kuzimba Uganda eno entuufu eri mu mikono gy'abana Uganda. You know, Uganda should be in the hands of Ugandans. Museveni bwe yajja mu lutalo ava mu lutalo yasanga Uganda egenze mikono gye dogs. Uganda had gone to the dogs. Really, all these people will agree with me. Ne tukola nnyo n'amaanyi gonna ne tugijjayo ne tuzimba ebintu biraba byonna ebiryawo kati weeri kati nga tugizimbye tugituusaawo kati eri mu mikono gya sharks ozimanyi eri mu mikono gya ngo the leopards eri mu mikono ya lions snakes bagiyuza leopards tenaba kugenda mu mikono gya Ugandans. Bw'olaba tugamba okulonda kiba kitegeeza nti Uganda eri mu mikono gy'abana Uganda. Abana Uganda be balina after 5 years be balina okusalako kati tulagewa. Naye nze njagala kugamba abana Uganda bakomadde okusalawo gye balaga long ago. Katugambye oba twakola nga tusalawo kumala ng'emyaka oba nga 2 awo 15 awo nga mu NRM time. Nga ubanya Uganda bachina Uganda ya
ne down the road Uganda is not teri mikono ja Uganda nzi okitegedde n'olwekyo constitution yerije twali tuzimba yasigara wali kati wogamba integrity free and fair ebyo byonna biri wali kubali n'ebikolebwa birara era nze bwogamba mwambi abakama nze saagala kumunenya saagala kumuvuma saagala kukola ki kubanga yandukoze atya tayina power tayina authority tayina ki gwe njagala kubule omanyi nti okulonda okwo bwe kwali kwakata tuli kumpi kutandika staff bona basimya bona mu electoral commission ne babagoba bwe bamala kubagoba state house operatives nakibona bona mama mu technology yoyo yonna balyomu ne babayingiza omu kakati yene alyawo akola atya anakola atya twabagamba wano ddala nti institutions zonna kugamba authority siroza nti bawaliwo institution yonna mu Uganda muno eyina obuyinza ng'ebwekolera katugambe even n'abaministers bano boolababo nze nagamba ngenda kulaba naye bwe nali minisita nagendanga ku TV nga njogera nga mbulira abantu ebikolwa mu gavumenti nga byenkola byonna neze oyinza kumala emyaka meka tolabanga ko minisita alinga ku TV obawa ng'alina kyabulira bantu ningwebuuza abanaye bano abantu bali luddawa bakola bwe bateekako kintu kyonna kye bagamba kiri mu muntu Uganda practically in theoretical terms constitutionally Uganda is a democratic country nga kuliko parties ziryawo bagamba bagende ba competing naye in practical terms Uganda eri mu mikono y'omuntu ate nawe ojja kukiraba narabye ejjo babadde bagamba buli kintu kyonna bagamba president agambye president atuyambe sebo muzeeyi tuyambe oba kukola kibuli kantu konna banoonya muzeeyi kati democracy ekitegeeza nti institutions zonna ezibaawo bw'omala kulonda president heading eggwanga waliwo delegation waliwo institutions zonna eziyamba executive za judiciary biha byonna bikola in collaboration with one another nga banya-Uganda babitaddeko ate bikolera bana Uganda naye kakati kino kye tuliko nze nakugambye dda abana-Uganda bampuliriza njagala babeera bamazima balabe ddala kuno kulonda oba lutalo ddala kubanga nalabye abapoliisi nga bagamba bw'ojja kulaba wewu nyoko simanyi nti nyoko tugenda kukuba wajjuse nze nenebuuza sijja kugamba nti I condone aba bantu abajja bangi mu rallies because of condom sibakondoninga naye nze nakiraba dda nga chairperson wa SEDU Citizens Coalition for Electoral Democracy by the way tebanatuwa oba bagenda kutugana to observe elections tebanatuwa but because yesterday I saw like abamu abatandise okutendeka I thought SEDU was part of that team nali kuwa chairman jo nembuuza ebyaffe ate ogimanyi SEDU ye widest membership in observation tebiriyo sinabiraba kakati poze ekyo nkingiddeeko ntya SEDU fenga SEDU tulaba nti mugundi mu elections zino zonna bw'oba ogenda kukola we look at integrity and transparency of elections zitandikira ddala ku registration nezitandika abantu bavyuwenze gundi yaabwe bali bamanyiwa we bagendera kulonda nezigendera ddala mu kukola campaign buli candidate ayina kuba afuna the right way of campaigning nakibyonna byonna kati tubadde tubirabawa abantu bagenda kutuuka ku lwale weeri osanga amagye gonna gajjuddaawo babakwata babakasuka motoka babavuga babatwala kati is that election for SEDU twagamba nti banange oba covid kweri elections tuziveeko kubanga zino za SOP ze bali bagamba twamanyira dda nti abana-Uganda tebasobola kuzigenderako kubanga labayenga bana abanya-Uganda babadde bagoberera Bobi Wine omanyi ffe bwe twagoberera Museveni ng'agenze mu UPM
ffenna abavubuka ffenna ne tudduka noni ne Museveni kubanga that was our what our generation kati wandibadde okitegeera nti ngono the young man bw'aba avuddeyo bano abato bonna ba generation togamba bayinza n'okubanga tebamuwa kalulu naye baagala balabe ekyo kyali kugamba kyali expected it was expected si kulimba nga tebajja kusigala mu nyumba nga baagala kulaba yono yaani kakatawo ne babakuba ne babatta abaana bonna babonyaabonye byonna ebigenda mu maaso let me tell you ku TV tulaba disappearance abaana ba disappearinga byali biseera bya mina abantu baba disappearinga babajja mu maka ne babatwala ogenda kulaba bakubya abalala mirambo ne kakati neyebuuza mu nyumba yange ono nenga nti kati kino kiwede who is talking ate toyinza kuvaayo no demonstrating kubanga constitution gives a right for people to demonstrate babakwata omuntu one bambuzaako weeks biro bameka you have a right to come out and demonstrate right ogambe nti bananga abantu bange barazeewa naye kati tuli but abantu bonna babasaanikidde ne bagamba fuluma okalabe President Museveni yagenda ku TV n'agamba tinategedde waliwo abaagala kubba obululu banange negamba nti ono Trump kiki kubanga nze sirabangako gavumenti eri mu buyinza oli omulala atali mu buyinza n'agibbako obululu sikirabangako naye kugamba kakati bagamba nti mwe bwe muvaayo ne muleeta chaos nze bwe ntunula ku TV ngenda kulaba analeeta chaos abaleeta chaos be bapolisi walabye abapolisi nga bakwata katumba naye ne kakwata akaana ne bakuba wansi ne bagenda ne bakwata mawu wali olabye mawu akozeku efujo ddi ne bakwata mawu ne bakola ekikati ne baroka ne bagamba analeeta wano chaos benyini bebaleeta wano chaos naye nze kyendabye abantu bagenda kutya basigale mu mayumba gaabwe batya okugenda kulonda ekyo kyongenda bajja kutya ogende bakuba amasasi ofiire bwereere kubanga kirabika nze saagala abantu bakole efujjo abantu naye lwaki bo beexpectinga nti abantu abagenda kulonda be bagenda kukola efujjo ne balwoka ne bateekayo ab'amagye ne babeerawo ne bakuuma ne tiyagasi who is this doing that